Ibere abana yagala bajja abagala bajja kunnoonya abamanyi omugundi gwange abamanyi value yange abamanyi omutima gwange bwe gufaanana abamanyi byenkola bajja kunnoonya ate saagala oboogerere kubanga bodi bali bajja kunnoonya baatandika nadda era tulina bye tukola ffenna. Honorable Katulu Bwama oli omwami ateruma ntama kyoyagala kyoyogera ate ng'oyogera amazima oba weesiga ki because abasajja ba Facebook boyogeddeko bamanyi okukangakangamu olumu Wilson Bugembe ye yatyamu anti babugembe bakyali baana bato Bugembe is still a young man ayagala okugenda ayagala kyaki yeeku nze sirina kyenkuza sirina kintu kyonna kyenjagala kukuza nti njagala kukole kino bw'aba Facebook ate n'ekirungi n'emizanyo gyange giri too high class aba Facebook tebagiraba n'ennyimba zange ziri high tebazimanyi ate nze saagala kubeegayira kubanga product gyenkola yebandeetako sinze kubeerawo nga mbagulira munjogereko ku Facebook munjogereko temuzikiza ki temuzikiza nonsense so nze product zange zenkola zezingatta ku bantu era I'm not forcing anybody to watch me saagala esi bw'oba oyagala okulaba okunjagala nga Katulu Bwama onjagala nga bwendi wadde sirina nsimbi mwana wange Misa kyakubanya akayimba ako naye ke yasinga okuba akatuukiridde mu kiseera kino ate ne kakwatayo abantu balimbe bulimbi abantu tebaagala mazima baagala kubalimba naye nze siri bwe ntyo nze sijjako nze nkozi nja kusigala nga nkola amazima embwa nja kugiyitambwa saagala kubeera nga buno buvubuka bwa Nuupu embwa bugiyite embalaasi ate embwa eruma ate ogiyita otya embalaasi oyo saagala kumwogerako tomwogerako soogera kusegirimu I will stop this interview tonteekanga n'abantu basiru mu kisero kye kimu saagala kumwogerako because kubanga bwe mwogerako I'm building his name I'm not going to build his name I'm sorry Lagu musaasira nnyo muwala wange Lagu I love you you know it muwala wange musaasira nnyo n'ekizibu kyatuuseeko ate nawulidde waliwo problem mu kidini tata w'omwana yagala mwana bamuwe kidini ki naye Lagu beera mugumu kubanga ffe eyo embeera gy'oyitamu ffe twagiyita ayitamu dda omubiri gwonna baagusalaasala gujjudde ebiso so Lagu tukugumya ate ojja kuba mugumu gwe kyenkusaba kiri kintu kimu togenda n'abawogezi guma buli kintu kyonna kijja kulabika nange daddiwo ndi eno nnoonya akasente kenaakuwaayo nja kufunayo kyenja okukuwa I can't leave you to go alone nga sirina kantu konna kenkuwaddeyo I will give you something naye nga nsaba gavumenti njikoowoola Mama Nakyobe manyi nti oyo omukyala nalwesa abadde akuyamba nnyo naye President Museveni yamba Lagu kubanga kati ekiseera ffe twali badde tusobola okumwekolerako ne tumuyamba naye watuggala tubadde mu lockdown so we don't have the money muyambi yekka aliwo kakati President Museveni asobola okumuyamba n'ayamba ku Lagu kuba n'abakulembeze abalala bali mu gavumenti ne beegattagatta ne bamuyamba Bobi Wine aveeyo agambe obuvubuka bwe bwa Nuupu obwo bwawangudde bwesonde 1 million bumuwe tugende naye balina ssente banaku bantu babba obusimu omuntu babba obusimu ne babba bikyewo n'ogaa nti banaafuna ssente Lagu nsonyiwa nnyo okusindika mu Nuupu kuba Nuupu teriyo ssente banaku tebannaba kufuna ssente naye katukoleko kyonna kye tusobola katusobole kukola kyonna kye tusobola and we do something tugenda kukola ekintu eky'amaanyi don't worry Mani Katulu Bwama olina kuteza abantu bakwagala naturally olinga tamanyi lwaki akwagala bangi nnyo singa His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni abayo n'agamba
Honorable Katulugwama kamweyo wa minister abireko n'ekyavuga osobola okugendako ogw'omulimu. Emirimu gyenkola giri bigger than obwa minister. Kakati nteesa n'abambasada bansi. That's how I'm doing my things. Mu July ngenda Turkey kuleeta byuma bya film ebikola film. Yes, real machines bino bu camera bu D7 bino byemukozesa bino biri rubbish. Si camera bintu byakusaaga mu busaazi. Tetusobola kuyimira abataka we bayimiridde, abagreece bayimiridde, abaki gamba twegomba Nigeria. Wamulaba ebya Nigeria mulowooza nti bye birungi abanenga tulina okukola kate ekigendako ewala kisinga. Natandise dda era benkola nabo banene abantu abakola scripts bebo betwazanyirako nabedda avubuka abato bamanyi ati waliwo omuvubuka wano omuto akola film Lukman bamwita Lukman very Lukman Ali very talented boy. He knows bintu bya kikugu nnyo bye tugenda okubaamu si bino kyovolaba. I have to have a lot of time kubanga movies ne theater tebitukozesa bwongo butono era okubanga obwongo bunene ate nga birimu n'okuzimba film city, so bintu binene. Abazizanya n'abaziwandiika tebakiwa time. Bajja ne bagwira ekintu nga bakigwiridde bugwirizi, baava ekatwe baavaawa ne bajja ne bakigwira nga te tebalina ene training eriwo. Firimu ne katemba tosobola bigwira nga tosomye. Either director we ateekwa okuba nga yabisoma. So naye akati ffe omuntu ava ku street buli akwata ka kamera kati nga mukutte bu kamera buno mbundi director wa firimu mbunkola firimu oyagala okusesema, you want to vomit out your heart ng'olaba obuvubuka obutototo bwagala bukozi bwa firimu byakuzanya mu buzanyi ekintu kye boogerako tebakimanyi. Budget ya firimu ennafu ya $5 million yebayita movie nti yeyo bagikoze ya $5 million. Ng'okutteka kamera ko ka D7 ogamba nno okola firimu yawe byo byakusaagamu. Gavumenti kati nyiivu naffe kubanga twefuula mbu tugenda kugigoba. Era artisti twefuula bagenda kugigoba kakati ebafuukidde tabu kati gye twali tugenda okugoba ate ekomyewo. Mwagala mugenda kwambala engule ne mwambalako kawaya, mwambala kasengenge nosa mwambala kalo buno busengenge sagana kugugeza kumuge gwa Yesu Kristu ne mwakwata kasengenge ne mukai ne muloka mutuletera ababbi abeerera abayaya abeerera abanywi b'enjala ababbi b'obusima abakwasi b'abakazi ne muloka mubajjusa wali ne muloka mugamba nti kati mwagala mwebale bannaffe engule mwajambala mwebale Mukama Katonda b'omukisa. Kasengenge barambala kasengenge baramba tuwe uwo mazu kusanya